Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Awekitiibwa Allah tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam oyo gwe yayisizaako eddiini eno okubeera nga naffe yabeera nga etutuukako. Tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala abeere nga amussaako okusaasaana ebyengera n'emirembe kozi ugasseko n'abantu b'ennyumba ye ate n'emikwano gye gyonna egyamuyambako okuba nga obusiraamu bukola ki bugenda mu maaso, na buli musiraamu yenna ali kayufube y'okulaba nga obusiraamu bukola ki butambula. Tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala abeere nga amumalira, abeere nga amugirawo emiziziko gyonna. Allahumma amin. Tugenda tandika twakomye insha Allahu ta'ala tuli mu kitabu kyaffe kiyitibwa buku Iqra. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tukyali ku nuni ya sukun. Naam. Tukyali ku nuni ya sukun. Bino twabisoma dda bino mu idharu. Zino ziringa example za idharu. Ntegerekese basiramu. Naam. Tuliwa. فإن أصابه نضم بعد يعني إيوانغازا. فإن أصابه من خشي أنهارا إن الراء موين Pozima gamba isemu emigo munegendereze olwaleero wamma tubadde wano anhara ومنه من أوتي من خير listen to me. إن هذا من حيث عنهما شنو عنهما munansonyiwa nti ekitabo kyange kyafunyamu obuzibu. Eyo peegi bagiwandiikamu, manyi ng'olina abato bagiwandiikamu, so ngaki njijja ku PC eyo monitor, nkozesa monitor okufuna video eno inshallah taala, naye nga bwegwako tugenda kukulekulirayo mu kitabo kyaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.